Omuntu webagamba nti Ajati yasibisako omusajja ono ng'amuvunaana ogw'obutujju okutta Kaweesi musimanyi atega n'ebbomu. Awulira osooka ne weebuuza omugazi yenna yavaayo atya nga Museveni yali mukambwe nnyo kubatta Kaweesi olaba kwasibisa Kayihura. Kituufu. Simanyi oba abawe ssente n'ekikulu nabalaba awo nga batudde bonna. Bonna ekikosi Abawolereza Hajji. Weebali nnyo. Baani be walabamu? Bena abamu bemanyi. Bonna bajjemba buuza Jemba. Ajja kubuulira kuba naye yaliwo. Jemba ono waffe wakiweewa? Oyo tati ajja kumpa amannya. Abalidde ku ssente za Hajji. Waliwo n'abajja ne bagenda. Amanya simanyi oba baba wa ssente. Jemba ajja kumpa ekituufu. Simanyi oba baba wa ssente n'ekikulu nabalabawo nga bakuŋŋaanya. Jemba tati agenda bamba. Ekikulu nabalabawo nga bakoze eki? Nga bakuŋŋaanya. Oli munnamawulire. Enzukusi z'abantu bangi be tutamanyi. Ne banya mugamba mutya kansuli tambulira ddala bulungi nnyo. Mukulike eyo ababadde ate mu kkooti katusuubire nti nno bitambudde bulungi nnyo. Ako ojja kukendeezaamuko katonotono. Tuli ku two ways opposite Pakalast osobola oyitawo n'onywa kabbiya akalungi ennyo. Nange bbiya omusajja omukulu. Getomulanga waliwo kasoda kasoda. Waliwo n'obwana obulungi obusobola okukubeesabeesa nga bw'onywa ekyokunywa. Ne Mukasa yali omusamize n'adduka mu busamize. Mukasa adduka mu busamize. Yali musamize. Kale abasajja abamanyi bonna obasanga wano eno ate olwokusatu ebeera bucket night. Kale kwegamba ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo. Abantu abakabi bonna obasanga wano ddala mu industry endongo. Tuweisi Saalonga ensonga zikwasaganya bulungi nnyo. Naye ababadde ku kkooti ebigenze mu maaso mbirabye. Hajji Muhammad Nsereko abaddeyo nnyo. Ndabyeko ku bantu ab'enjawulo, ndabyeko abambadde t-shirt nga bagamba Hajji waligwa we tuligwa, ndabyeyo n'omukyala Lavumase ye ng'agamba Hajji bw'ovaayo ngenda kufumbira kamere. N'abali ku sayidi y'omukyala nabo mbalabyeko nga beebikkiridde awo, naye ensonga ngenda zeeyogera nga bwe tuzirabye naddala muganda wange Devicom, ensonga zirambulula bulungi nnyo. Ate n'ensonga sipiika ey'emmwanyi ekutte enkandaggo Katikkiro ye yamwanukudde nga obubaka bwe yamwerezza obugamba nti si yeye nga Katikkiro enjogera gy'ayogeramu alabika ddala sipiika tebumatiza. Naye mugamba mutya Devicom? Siina mutawaana. Nawulidde nti waliwo abantu ku sayidi embe bawa ssente. Ssente ziyiika. Naye abagaba ssente ziyiika. Kale mugabe njagala gamba abantu ku ssente. Bulwa Mande tubeera ku Climax wali nga tuli mu kasawuna nga twotaayotamukko. Abakyala okuyingira kubeera kwa bwereere. Ate nga live band. Live band ebeera lwakubiri. Oguluba kino ebigambo. Walanze omwenge gwo n'enkuleka. Kale Sula Motors wali wansi mmanga wakati mmanga wa kalenda batunda emmotoka omuvubuka ayagala emmotoka ku bbeeji y'ekibanja mpola. Yitawo okufuna emmotoka ate lwaki nedda. Akulawuni Japan tugenda mulanga ffenna sokola Climax. Climax Bulwa Mande tubeera mu kasawuna awo. Abakyala okuyingira kuba kwa bwereere. Ate kati ekyenjawulo Climax okuyingira kwa bwereere abakyala. Ate era babeera bwereere. Ate ekyenjawulo kibu kati Climax olw'Emmande tukalamu ku bufiizi kaawo. Ne muddukamu? Awo wennyini awo. Basala ddi ku lubuto? Nga lutandise. Naye kwanza terumenya. Then olwokubiri tuba ne ka live band Sam Mugagga aba Sam Mananka. Abeerawo ng'atubeesabeesa. Olwokusatu ebeera ndungu n'olwokuna era abakazi ndowooza bakuba kwa bwere nja kubuuza banja Dani ambuulire. Ne bange bakozemu enkyukakyuka. Olwokuna ndowooza era abakazi baba babwereere. Olwokusatu gubeera mu kitundu mu sawuna. Kapo. Kasita mujjabiri mu sawuna. Tegeeza omungi aba wakasanga. Ekyo vula amati ntavaayo olwokusatu. Bali nayo lwakusatu na lwa Mande ne Friday. Kubanga Friday ebeera pool party. Saala zokka. Naye lwaki Masembe tamutwala? Amutwalewo. Egwe. Ate Masembe kyali munyi tali bulungi. Ate atwala omuntu. Masembe ali bulungi. Tali bulungi. Akyali mu pampa. Togamba Masembe ono kansala. Tanakubeerako mu mbeera zeeyagaza. Oyo muganda wange mumanyira wabeera obulungi sigenda mutegeera dda. Kuba singa ssente azimpa. So bwe tubeeraawo ku Climax Friday abakyala okuba kwa bwereere. Mpuulu wali eri ne mugwamu. DJ Kiru n'abakwata mukuva saa 6 paka yo gye buwungeerera. Ne tukomawo ku lw'omukaaga era ng'oliko njereere. So muleeta abaana nsabye abaana weebiri ku Climax Makindye. Tuweerawo nga tujooga mu kirabu Jackies olwokusatu.
tuba tulina ebintu bino ebyokumatu tuba tumenka gundi dijje gweyagala gossaako wamu dijje nga 10 gweyagala gossaako abaana abaweereza abambadde bulungi teweekwasa mbu ate simanyi nyina n'abakaadi twagala abakaadi abo abaswapinga majja fiika leeta buleesi ka kyuma kyebbiri oyawukanye nazo kano ogenda okwejjukira omanye zino ez'okukyuma zigera totegedde ogenda okwejjukira mu kiraabu jakizi wanywedde nnya ng'oli waka nguva kyakukola so njakutumirako bakyali bange bonna nze nkwabulyako kimu nze sibeerakawo nekulya ngaotumira ku bantu abali ebweru olina nansana nakawa nateete naye nga bonna abalabi bakacumbaali tv ankumba tumiddeko naye kati nze kansumule kuba ab'ebweru tandikire ku masembe kansala waffe eno makindi eyina likodi teyina mukulembeze yadde n'ogu bonna bagenda ebweru n'abaliwo tebakola waabalina gye bakola tutandikire ku kyamaani waffe mwennyini Kayongo takola ali awo yayitako dda kansala masembe yabomba kati waliwo kansala firi gundi omusajja ow'ebbanga oba yakolakolako bambi waliwo mulyannyama akola yakolawa kyokka erinnya lye okubeera nti mulyannyama wawe yakoze ate oyagala akole eki kansala konde mulyannyama ano wamuleme mbw ate agenda mu Kampala abali mu Kampala bakoze ekibbo yatadde ente ali mugoba nkoko abali mu Kampala bo bakoze eki nsereko ki kyakoze mu Kampala alwa nsereko akoze kiki kati alina mukuwolereza Hajji kiki akoze ekyo kye bamulondera era waliwo n'abaana abagamba for example bano abanuupu nti bogundi akoze nnyo ajja abaana basitwago mu parliament njakutumirako meeya addako wano gwe tulinamu essuubi bamuyita mwami Lusagala Bosco yaliwa yenna Lusagala yajja wano ate kati abaddako mwenna okwesimba abantu mbagamba amazima ono akoze nnyo alidde nnyo naffe mutugende tulyeko naye teri agenda kukolera naye Lusagala agenda kukola tagenda kukola ne Musiri David yagambye ajja wano naye tagenda kukola naye Musiri bw'atakolera simenya kuba mwana alina kusooka yeyozeeko ennaku emyaka gino egi etaano ye Musiri bw'atakola Musiri simunenya naye mutumiddeko era nze njagala jjera Musiri buli kimu kyonna nja kubeerawo waliwo ono omukyala atera okukuba ku ssente atera okumpa yakumwegaana mukyala ki ono akola ewa Genosale nga mukwano gwo nnyo mukyala ki tomumanyi simumanyi sekuritale tuli kuki luli yatuvugako ku mmotoka tuli kuki bayidawo basebo ne banyabo akondi Japan yakatwetogera ku byasalengo tugenda maliriza dakiika 10 n'ennyumu nga twogera ku bantu General Secretary wa ate Vice President wa UNCC tukwagala niye ine ebifo bimeka mukyala wa maanyi alina empapula Fiina yasoma bukulu Fiina mugezi mukyala mugezi nnyo si mugezi mupalapalanya era aba mugezi mubibbi ati si mubbi yakubaki yo kamukubire wano kozimo era otubule eki yakubba tukiriwo ekyo kiveewo Fiina mugezi anti yakubaki mugezi anti mumanyi nti omubbi yateekeddwa okukwata musawo bwenti tutwala sente zange oyo Fiina basebo ne banyabo tutandisa ate ne kyolabe ku kooti olwaleero Hajji aleeteddwa mu kooti nakyogererawo dde wano omusango guno gugenda kuba mu bantu ebituli gutya Kasuku alina ekigambo kyebiga yagamba nefe awasaya tulifuna ddi omuntu atuwolereza n'agamba omusango guno kasooke nguddemu ebbali nze omusango mbadde nga nzangu ogoma oba olumu nga ndaba buli ssaawa waliwo ekiberuka gulimu ebitakwatagana guliwo ebitagatta bulungi bitya anti woguwuliriza anti waliwo ebintu byoteekeddwa tusooke twebuuzeemu ekizibu kiri kimu bw'oŋŋamba nti omukazi yali mbeerera omuwala yali mbeerera boyo omanyi kitegeeza okugjako embuzi ku kaddeeka waggulu awo
sigamba nti Hajji teyakwata mwana nja abantu banfune bulungi kitegedde bulungi kubanga olero musango guli mu kooti saagala abalamuzi bagembuuze nage Hajji teyakwata mwana okujja bamaze okutuwa ensala yaabwe naye nze kyembuuza kaddeeka akujjako otya omuntu w'embuzi ngewe olaggyeko omuwala embuzi kisinziira kati kagambye ekintu kimu esooka mwana muto oli tusigamba nti no Hajji yakikola naye wabeera yakikola mwana muto Hajji amusinga amaanyi gonna kitegeeza senga omwana abeera kaddeeka Hajji n'akwata kaddeeka eno emabega neno ng'afunzizza bw'ati ekijinji lwaki tevaawo omanyi nti omusayi gubeera waawo anti kati obwo bujulizi omukazi wajja oleeta mu kooti omanyi nti ogwo omusayi gubeera waawo gubeerawo kati omukazi ekirala webale nyutwa nja kusanyuka nnyo ng'abuleesi ekirala ne Hajji naye alimu ebirumira bingi ekyo kituufu ebirumira bingi nze mu byonna okusira bwe mbadde nabibadde ku kooti kuba nze mbadde ku live waka mbadde nabibadde ku kooti omusango mu ntegeera yange nnafu ugenda kuwasayo ku bantu abalala batya Hajji ayinza obutabeera yekka mu kkomera batya ate era Hajji ayinza okusuba ebbanga eddene nnyo oba bayinza okumuta amangu bogambe bagenda okusiba batya bamuyambako kukwata kuba omukyala yawaabira Hajji anti owulya statement egeza zikyukakyukamu nti omukyala ono baliko wa nakiwala kiyingi ekibuzo kiri manyize bu step ebawo mbako kyenebuuzaamu kyekyabatwaliwa nakiwala kiyingi nakiwala kiyingi oluvannyuma lw'okulaba emboozi ng'etambula nga teyavunanyizibwa ku nsonga z'abaana Kalibala yakola ki nakiwala akola ku nsonga zaki Kalibala n'akola atya Lucy Kalibala n'atuukirira omukyala minisita abayambeko ku mwana ono ennaku mawulire awo badde balina omukulu badde boogera bayita Luutu erinnya badde oliwulira Luutu oyo ag'omunkubuga ga Mbuluutu nebba wa Lucy Kalibala bamukwano kyokka munawulireko rumors mbu ono abadde boyfriend wa Hajji ani Luutu anti kakati wakiwulirako mbadde nkiwulirako mu mbu naye kati gwatulya mu mbu anti kakati ekyo tekireetesaawo mbeera yakukwatagana because story bannamawulire bonna abasinga ze bakola bazijja mu bamikwano nganda na society kati nze nyina omukyala kati Kalibala oyinza okutakimunenyeza nze nyina omukyala aye naye yegendereze nnyo adduka nnyo mukyala ki Lucy Kalibala si yalonda ennaku ezo omwana entebe mbu bebi mbw alina n'ekirira munnange bwe kimu kituukira ku ye naye nowo ndowooza nga wali owamawulire alina sosi alina sosi ezze naye adduka nnyo ennaku ezo zina omukyala yankubirako bamuyita madamu Susan yaŋŋamba awangalira London UK amaze emyaka 3 mu ssawo nga twogera ku nsonga za Hajji ne Hajji olwokuba nti kati ssaawa yali omusango guno anko guli mu kooti ebigambo byaffe tuteekedda kwogera ebyogerwa wabweru wa kooti wabula nze siyinza kuwandowooza omusango gwagenda mu kooti kubanga eyinza okukozesebwa ng'obujulizi ti nze nafuna chansi omusango guno gugenda okutandika ng'onyinawo mugwe mmanyi Hajji nga mumanyiko akatonotono katya Hajji nze nakolanga mu kupa complex Hajji awo balina edduuka wansi mu basement ku kizimbe kyakasiiwuukira era nze okusooka okulaba sitole nagiraba wa Faruku nga ayogera ku Hajji kati bwendaba ebifaananyi nenkwata essimu nenkubira Faruku kati nga nenganza ono Hajji nali simumanyi kati wenkubira Faruku nga ngamba akyalikodinga ajja kunzirira nga njala kumugamba ti omukazi oyo mumanyi kati watanzirira enkeera nengenda mu kkupa nagenda ne Suuna manager wa Navi nengenda mu kkupa wa Hajji zinali mbamanyi
era nawulirako Hajji nga apalapala nnyo oyo. Hajji yali atunda na butunda. Obutunda butya? Juice w'obutunda? Nga olaba Grace naye nawulira nga abyewakana. Hajji oyo kumukwana. Mu tawuni omwo? Ekizimbe bali bakiyita Namaganda Plaza bwe mba sirabidde. Kati ntuuka ewa Hajji nga njala kumubuuza. Hajji yanobadda? Hajji ki? Ono w'omukupa. Nze okulaba sitole wa Sakozi. Gwe yasookako alyoka agenda ewuuno. Anti nze okulaba sitole wa Sakozi. Nendaba Hajji nga mumanyi. Nga mmanyi akyali ne Hajji oli ow'omutawuni. Ow'omukupa ow'emipiira. Bawe gwe yasookako yali atunda mipiira. Mukupa mu basement wansi mu kizimbe kyakasiwukira. Kuba nze mu lukubo lwa mwami Boscow natundira sidi ebbanga lyonna. Kati Hajji nga mukambwe kati Hajji era yambuulira nti Hajji yanobadda nagaana afumbirwa ne mu ndeeba. So Hajji oyo ye nannyini mwana ono ayogerwako kwatibwa? Wekite Hajji oyo yamuzaalamu abaana bameka? Bana. Omwana omu n'afa. Wabula nzijukira okuba nti omwana oyo omu naye badde obiwamuli aleka yava kalina n'agwa. N'agwa omwana omu n'agwa newasigala abaana bameka? Basatu. Naye Hajji oyo yalinga wasasagge era nnyo wa Hajji eyo. Yali wasasagge yakolanga emivuyo mingi. Olwokuba genda kati omusawo guli mu kkooti. Waliwo ebigambo nga tebyetaagisa. Hajji mu kugambako bamusinkana yagambako nti omukyala yamuloperako nti omwana bamukwata. Kaakati ekituufu nali nessuuna Hajji yatuwabudde nga tayagala kujja mu mawulire. N'agamba najja mu mawulire nja kuswaza abaana bange olwo naswalaswala dda famire yange yali yatuula dda nga yaŋŋaana okwogera njawuke n'omukazi oyo neŋŋaana nga balaba dda omukazi balangwagwamudde ebituli. Naye olwokuba nti laavu munnange eziba amaaso basigala nga bali nga baagalana. Kati nga nange kyenjagala okubuuza Hajji nti wagoberedde ku mwana ono muwalawo gwe baakutte? Kubanga mu mbeera yonna gadde gatambula. Taata w'omwana ono nga tajjaga nti bakwata omwana wange. Kati kimesooka kiva nti mbadde nga nyina byendabaze naye nkwebalama. Kitegeeza taata w'omwana naye ayinza obeera nga alina ky'amanyi. Kati simanyi oba yajja mu mawulire oba teyajja. Kati kitegeeza kubanga anku wakwata omwana wo oteekeddwa okujja okukomplaininga nti omwana wange n'olwokuba nti omusango guno egwatuuse nze ndaba gulimu ssente empitirivu. Mulimu ssente? Ani agaba ssente? Ngwa nnyo mu meeting ku ssente. Ate sayidi zonna zivujjirira. Sayidi zonna zivujjirira. Kati ekikyali wakati ekikyannemye okutegeera kiki ekigenda mu maaso. Kati ovola nti nze ebigambo ebyange ebisinga nsereko honorable lwaki akwatiddwako nnyo ku nsonga yeno nga waliwo n'abaana bamanyi ye yennyini honorable Nsereko abali mu makomera naye nga tebalina musango nga baana bato. Ne lwaki guno omusanga ajjeyo n'ag'omu buto? Tewali muntu ali mu kkomera nga talina musango. Anko nambe busoko gye. Tewali muntu ali mu kkomera. Kitereeza ekyo. Kitereeza ebigambo byo. Naye kyemmanyiiza waliwo abantu abali mu kkooti oba mu makomera nga babawaayiriza. Abantu abo manyiyo ngaani. Naye lwaki honorable guno omusanga agugizeemu nnyo nnyo? Kakati kyengenda okwogera kiriwa mmwe mu mawulire. Mu mawulire oba mukinnyonnyola mutya mu lulimi lwammwe olw'amawulire naye ngenda kitemaatema gwosobola okukirambulula bulungi. Singa emmotoka eba etambula n'efuna accident nga mulimu omumanyifu omu n'afa, amawulire gasa nnyo okutambulira ku oyo oba bwekiri gatera nnyo okutambulirako bano abasale bayinza obutamanyika. Lwaki mukikola we mutyo? Of course oli ensigo ebeera etunuulidde oba yabeerako nga bw'ogambye yabeerako amasannyalaze. Kakati gwe ku baana abali mu kkomera b'omanyi abatalina musango manyiyo nga bameka? Sijja boogera kati naye bangi gye bali. Omanyiyo nga bameka? Sijja boogera ajja naye nga ensi bamanyi mubassa ku minzaani ne Hajji baliwo abasinga okuwulikika. Hajji naye tubadde tetumumanyi mawulire tonanagira obassa ku minzaani ne Hajji
baliwo abasinga okuwulira obudde buno Hajji kuba amalebe batunuulire Hajji ensi ayite mumanyi kati emumanyi kati kigwa wali ti bannabyabufuzi ebiseera ebisinga nze nyina kanso naye kanso wange kizibu nnyo okubeera mu mawulire era ye ayina ekirozo yaŋŋamba nti bakansa abasinga abeera mu mawulire batuufu bannabyabufuzi abo ne bannamateeka singa Muhammad Nsereko omubaka wa Kampala alabika ali ku saidi ya Hajji ndowooza wendabanga singa awangula omusango ogwo ogwa Hajji olowooza loka faamu ye egenda kweyongera emirimu oba egenda kugwa egenda kweyongera kakati nze waliwo nnyo ebintu byesaagala kutunuulira nga buli muntu essaawa yalo buli musango guno gwa Hajji buli muntu kati anoonya kumanyika mulimu abanoonya okumanyika mulimu abaagala okuyamba mulimu abaagala okulya ssente mulimu abali mu bizinensi baŋŋambye gwe afunye kasente Mbu wafunye kasente akaani aka Hajji alina sente bange gundi bizi zonna zigikola bambulire gwe yaziwadde nalabye gwafiirako ennyo ku Hajji anti nsefiira ku mazima gatya kakati bwe twatuse mu nsonga zino abantu abasinga obungi bazitadde ku personal interest zaabwe ng'omuntu agamba nti nze omukyala yanziba kale nno olwokuba omukyala yanziba Hajji ati kangumukomerere ng'omulala agamba nti nze taata wange oba muganda wange bamuwayiriza nti yakwata omwana olwokuba bakimukola kangumukomerere ng'ate omulala agamba nti nze bankwata saafuna bwenkanya kale nno nekyayina ofuna obwenkanya olwokuba nze bankwata naye saafuna bwenkanya gwe nawaabira yali mugagga omulala n'agamba nti nze abakazi bantamadda mbayinako ekizibu kati buli omu ayina endowooza ye kati ne tukijja ku mulamwa guli omulaka nti omwana yakwatibwa oba teyakwatibwa poliisi yagamba yakozesebwa olwo ne twebuuza eyamukozesa yaani olwo we tugendera ku nkwaso kuba poliisi yakonfaminga nti omwana kituufu yakola ki yakozesebwa naye ku bantu abagezi abaali mu lukiiko luno oba mu nkiiko ezaali ku musango guno kwaliko abasajja nga 7 olukiiko lwalimu abantu 17 olwatuula omwava n'endagaano eyo gye balaga nti onaakonenga ki ekyavaako obuzibu bwonna bino bye twogera baali balooya abaalaba ng'oli balinga bamuwadde sente nnyingi ne baagala okugamba omusajja nti akati tomuwa biggwera ku poliisi ne poliisi ye kajansi gwe zino eno ennyumba gy'ogenda okuwaayo okugiwa Hajji ati agisoloze nga ng'olwefuuse yiye n'abaana bo noono omuwala gw'ogenda okuwa $2,000,000 tegugenda kubeera bwe gutyo ffe 15 tulimala era gukyukira awo tugenda kuwako state tuweeko poliisi tuweeko ki naye ensonga enkulu ennyo eri mu kintu kino gye tubuusa amaaso waateeberezaako omanyi mukwano gwaffe wano gwe baatemako okugulu omukyala gwe yatemako okugulu waateeberezaako nti senga Nisha kituufu abeera yakwatibwa maama we n'alwana bw'atyo n'atafuna bwenkanya waateeberezaako omusajja asanga n'amuwasa senga omukola ensobi ng'ensobi esaana kuwaba ku poliisi owa chairman waateeberezaako kyayinza okukola kubanga aba akimanyi tagenda funa bwenkanya gyagenda obuuziza ku nsonga y'abalooya balooya olowooza basoma ki amateeka okukola ki omulimu gwabwe munene nnyo ekituufu balooya ansi eriemu nti basoma bukumpanya naye obukumpanya bw'omu mateeka wawulirako omusajja gwe bayita Magala yajja ku Bulange wali n'akuba abantu amasasi okimanyi nti yamuwolerezanga y'omu ku balooya abakugu wano bamuyita Kabega ng'era agamba kiraya nti wange bamuwaayiriza naye nga yakuba tulaba n'abafa ne bafa yali ku kituufu oba awo yali ku kituufu oba yasi yawolereza kiraya nti okusinga musango so sikola kituufu kati Nsereko kyakola ekyo kyekyo kye yasomera ddala okubuzaabuza n'ekituufu wuliriza Nsereko kyakola omubaka ekyo kye yasomera ddala okubuzaabuza ekituufu okuddira olumu n'ekituufu kifuula ekikyamu lwaki nkugamba bwe ntyo yatuula Kayihura yakwatibwa
ne bamobilizinga abantu okuva ekisolo n'abalala baali bamundeeba kirata bamobilizinga abantu ejjukira bulungi ne baleeta abantu ku kooti ne bajjula kooti wabalabako ng'era baga Kayihura talina musango gwonna yewaffe okijjukira bulungi mobilization y'abantu olumu okubeera ku kooti olumu esobola n'okutiisa omulamuzi olumu esobola n'okutta obujulizi obutuufu ekirabiseewo ku kooti olwaleero kubanga olwaleero omwawaabirwa omwawaabirwa afulumye mu kooti wabaddewo abeekunze dda ebweru kyenkana nga ne poliisi erina sooka mukumu bayitamu ekyasobola okompuleyininga n'agamba nti siina bukuumi bumala era kyenawaabidwa Mr. Balamu nti bateeseteese okunzita ndowooza mubalabye ne mu maaso ga kooti kuba n'obujulizi bwe buli okitegera kyenkugamba kakati ebiseera ebisinga obungi nti emisango gino mu kugiwoza wabeerawo ekintu kyetubuusa amaaso naye kyetubuusa amaaso sigamba nti Hajji yakwata omwana naye waliwo omukwate waliwo n'agambibwa okukwata ng'ate omukwate yeeyogerera nga ne poliisi ekakasiza nti ddala mukozese okitegera poliisi yakkiriza nti omwana mukozese osobola okuba nga orepinze repu n'omwana w'emyaka 4 bamurepinga kyokka ate era osobola n'olepinga omuto omusajja n'omukazi omukulu w'emyaka 4 bamurepinga kyokka ate osobola n'olepinga omuto badde ngamba ono omuto kakati waneeno kino ekintu kirimu n'ebintu nga bibiri waliwo kye tuyita defilement kikoma ku myaka nga 14 kakati defilement kati defilement eno yetwogerako waliwo ey'abato ennyo abakoma ku 14 waliwo ey'abakulu kakati defilement eno tuba tugyogerako nti omwana otanaweza myaka 18 ekituufu kiri nti wa myaka 14 akikyusa ayagala kikyusanga bw'ayagala naye wa 14 naye okusiza ku statement ye omusajja ono mbu mpuliriza bulungi teyamukozesa nti mulundi gumu 2 3 4 5 kakati tayimu yatuuka ono n'afuuka oba naye yatuuka n'anyumirwa kubanga yavaako obuzibu omwana oli okujja okuwaaba omwana w'omusajja yali tamanyi nti bigenda tutuuka eno ekyo kkiriza obagaana era ye yali amanyi awabamu buwaabyawo katini tibigenda tutambula mpaka wa naye tuyina ensonga enkulu ennyo gye tubuusa amaaso mu musango guno era mbadde njagala omulamuzi agisimbeko essiira okuyita abantu 17 abali mu lukiiko olwajja okugaba ennyumba n'okugamba nti nkyamuwe miliyoni 2 abantu ako kuliko batopu b'obusiraamu omwana oyo nti bamuwe miliyoni 2 abantu abo kuliko batopu b'obusiraamu kuliko batopu abasajja abagagga kuliko batopu b'obusiraamu mu Kampala mukadde ne Kibuli abo betwagala okujjamu ekitegeeza omukanyiza nti nono era temubawulirangako abeera yakkiriza nino nakwata ne tukijjewo kubanga baŋŋamba bayogera ne Ali n'ayita Ajati nabo ne bagenda ne boogera ne bayita ne famire ya Ali ne famire ya Ajati nekola ki abantu abo balina okuvaayo ne boogera ne bawa ku bujulizi mu kooti era njagala omulamuzi abayite bayimirire mu maaso okuli Semmambo okuli Kalyango okuli Buwembo okuli Sadiiki okuli Zafarani okuli bawera bali 17 be baaliwo nga batemateme n'entemaateme yonna ey'ebintu n'okutuuka ogamba nti nno mukakanye mukyala wange n'okutuuka ogamba nti tumuwa akayumba kana akajjengamu sente zirabiri abaana kuba obufumbo bufudde byonna kakati njagala omulamuzi oyo abayite lwampaka kubanga nze nange omusiru bwe nti nga bawayiriza David nti yakutte nembuza David nankakasa nti sinakwatako kyensimbako nga ntuse ku poliisi buli bagamba nti David aweeyo TV ye David batwale emmotoka ye nze mbagamba kimu David bamukebere enkwaso bamukebere era kyensimbako nkifiira nako David senga ngamba nti munywanyi olaba namba emu sinakwata ku mwana kyensimbako ku poliisi ngamba David bamukebere ki enkwaso ina limited time kino kye bakola kino bamuzeeyo bamugjeyo bakole ki omuntu yetaaga kebera ki nkwaso yakwata teyakwata olwaleero nfunyeko ku ssimu emu era pulogulaamu eno naaba tugiteekayo aginkubidde ajjagiraba
abadde South Africa ambulidde ebintu bingi kuba tumazeko essaawa namba nambulira Hajji ng'amumanyi ng'ate emirimu gy'abadde bakola naye si gyegino egyaffe miralako ekiwulira nambulira Ajati nga naye amumanyi nambulira Kintu ng'amumanyi nnyo Kintu ono yafunako mubukedde omusajja yatunda ennyumba ye ku Mubaraka n'atwala abaana be yoyo gwe yazaalamu abaana alina amaka amalala wano ku gundi Ajati ge yabeerangamu wano ku Sematimba Road baali babeera kati Kintu oyo nambulira Kintu nambulira n'alireetinga ne ku bantu amu nti oba kakasa buuza gundi okiwulira kati omwami oyo naye ankubidde alina obulumi bwe nga naye omukazi yamukola ebyaki omukyala yo mukyala we n'amumbulira n'erinnya abantu bagujje ku kkowa entuufu ne baguvuga buli omu ng'agutadde baguvuze Ajati yabbaani na byabufuzi obanga njagala olabe Nakiwala ng'omusango guno gukyali nga Ajati gwakajja otunulye Nakiwala ng'amaze okufuna abasaidiya ali nti yabadde azannya mpiki eziraga bbalamu nti takola ki nti takola okiwulira kyenkugamba eziraga bbalamu nti takola ki mwami David kyayogedde kituufu baloya baagala nnyo okubukira omusango oguliko abantu naddala nga balaba cloud y'abantu olumu eri ku saidi yaabwe nti waaguwangula ebiseera ebisinga obungi afuna ki yoyo waffe lwaki nkugamba ekintu kino kubanga balooya bano bo tebawoza mu butuufu bwa musango oba tebawoza mu mazima bawoza kusinga so si mazima looya yenna waba ali mu kkooti tawoza mazima ga musango awoza kusinga kati nsereko kyaliko kwe kusinga awoza kusinga so si mazima g'omusango era ye okusinga faamu ye weefuna amaanyi nti ono agiwangula n'oba n'omutemu nga yatemudde okimanyi ne gundi yalina abamuwolereza ono omusajja gwe battira omusango guleesa abantu bangi nnyo naye nsereko lwaki alumye n'ogwa waggulu okulaba nti n'omusango guno agubeeramu nnyo era babuuzizza nsereko kati okumanya ajjidde ku personal interests ze bwe babuuzizza nsereko nti ogenzeko Ajati yagambye talina tutuukirira ffe tulina abaatutuukiridde ekiwulira kitegeeza nsereko tawosa butuufu bwa musango wabula awoza kusinga ate amateeka gano g'olaba asinga ogataputa obulungi mu kkooti yawangula so omutuufu asinga ogataputa obulungi mu kkooti yawangula yensonga lwaki oyinza okulaba nga waliwo obukakafu n'abantu nga balumiriza nti mukakasibukira yatugula tutte bbaawe ne beyagulanga bwe bali naye mukakasibukira n'ava mu kkomera nga Kabega amuwolereza omusango ogwo gwakasibukirwa kimanyi Kabega mukakasibukira aguteekamu miliyoni nga 4 kati ebiseera ebisinga obungi ojja kwesanga ate ono omusajja kyenjagala tumumanyeeko nze naawe nti ono kada wa NRM w'amaanyi agikolera n'emirimu gyayo egy'ekyama ono omwami mwizira ng'era mukyala waabwe babakunyonyodde nti yamuwasa bali Rwanda be babakolera NRM emirimu gyayo emirungi ddala okuviira ddala wano e Kampala mu busiraamu neyo ggulu gyali n'okweyongererayo ddala kadawe NRM nti omwami ono oyinza okulaba sakolingi kati emwetoolodde nga bonna bamwetoolodde kutaasa muntu waabwe NRM ojja banoonyerezeeko balabe abafiirawo n'agamba nti nze siri wabbo kati lwakuba nti mwekyo mutwaliramu abalala bampulidde kamenya oba batetegereza nsonga ababuukira ensonga olw'okuba abantu abangi bali ku sayidi eyo naye ekituufu kiri nti Ajati ono omulaba nze olunaku we nasooka omusisinkana kati sikyagwe ntya Katonda mbadde simumanyi naagi mbadde simumanyi naye olunaku nze we nafuna omusango guno nawulira ennaku naye ngunoonyeza nnyo ekimala okutuuka ku kinyusa olumu Ajati wali omutuukiriddeko ayogera ki ye ng'Ajati saagala kulimba namutuukirira naye Nisha nali mbaddeyo naye essaawa namba Nisha mu bigambo bye kati kube ebitali bya kamera n'ogenda ensambya nagendayo okukola lisaaki omwana oyo Nisha yazaalibwa dde bamukozesa oyo Hajji yennyini ye mu bigambo n'ekizula nti wa myaka 14
nengenda ku internal affairs okulaba yakyusa ku passport ebyo byonna ezo research zisobola okukolebwa omuntu yenna ali mu mulimu guno gwe tulimu lwakuba abantu amu babibuusa amaaso nengenda migration mbuze yafulumako nga tafulumangako passport yali akyusizaako nti eno genda bampya nga passport eri mu adisitampo kate bwe baali boogere wannakiwala byebyo ebintu ebitalina bujulizi kooti byetawuliriza nti pokopoko olumu abantu abamu naddala mu kooti twetaaga bujulizi naye ensonga nkulu eri emu Hajji ekijjawo bino byonna nkwaso bw'aba teyakwata mwana afuna obwenkanya n'aba yakwata omwana afuna obwenkanya ono Hajji abantu bamulabanga omusiru musajja mugezi nnyo era amanyi n'ekimutaasa mugezi nnyo ate nnyo n'okusinga abantu we bamulaba bo balowooza bayambadde ffe mugezi nnyo ate mugezi n'okusinga abantu we bamulaba tegeeza abantu abamu bali mu kintu kye batamanyi kubanga n'ekyali abantu bakimanyiko kati ne tebalina mumanyi abamumanyi be batinye nnyo so kati bino era kadi z'okuzannya nti wano nkola bwe nti nenfuna thimpasi wano nkola bwe zonna azimanyi bulungi ekibadde ku kooti leero kitegeeza ki olwaleero ekibadde ku kooti kitegeeza omusango ogumu nannyinigwo okutikangakangibwa omukyala nkujjukiza ogwakayihula bwe baleeta abantu ku kooti nga baga akayihula talina musango wakirabakuko nakiraba nakiraba kati ekyo kibayita osobola n'okukanga omulamuzi n'asala ekintu kyatalina kusala mu butuufu bwakyo ndabye abantu bambadde amasaati kati kyekino kyetukola naye ndabye abantu abaliwo bonna baseeka baani nga nabo bonna baliko ebibuuzo nyina seeka gwe ndabyeko ennaku ezo yakavaayo yatwalako abantu eyo e Saudi Arabia e Saudi ku hijja n'atwala abakazi abalina enjaga bebukotya ku hijja nenyini gye tuvuddeko n'abavuddeyo wolereza Hajji nabo tebali authentic nabo balina ebibuuzo bingi ndabye honorable Nsereko tulina etteeka ekkulu ennyo eriyita ly'abannansi bonna ery'emmwanyi mu palamenti badduseemu ali eno mu misango gya pokopoko yataddeko amaanyi gonna sinawulyako ng'ayogera ku by'emmwanyi bonna nga mukakosi kaabwe we bali abagamba nti nze ndi muganda ki bampuuga bagundi ono owekira semujunganda bano basumani basalirwa bano bamwadanku nyingi akina bonna kabesemi mumalire tebabadde mu palamenti time wetubeetagira neki ekigenda mu maaso mu ggwanga kati bali eno mu pokopoko gwe bataddeko amaanyi omusango guno mu kusooka guyinza okuba gwali mutuufu naye kati guyinza okuba kati gwafuuse mukyamu kuba waliwo abagutadde mu personal interest zaabwe ne gavumenti esobola okuteeka mu personal interest kuba eri waliyo akazito okulaba Nsereko ngenda ateekayo amaanyi mangi byonna bisoboka ate ndagamba omulimu gw'abaloya gwe basinga okukola era kyasoma kwe kubuzaabuza ekikyamu n'akifuula ekifo ekikyamu n'akifuula ekituufu abantu bonna ebirowoozo babitaddeko Hajji n'ajja ati eri bintu bigenda mu maaso mu ggwanga ekikyamu n'akifuula ekituufu asobola bulungi nnyo kikola kubanga tulabye abantu bangi abaddira ebikyamu ne babifuula ebituufu kuba ye looya tawoza mazima looya tanyonyola mazima annyonnyola kilayanti we kusinga kati ku kyolayo ku kooti olaba obwenkanya bunaabaawo tebusobola era Hajji ono n'omusango basobola Hajji ono Hajji ati omusango basobola ogumusinga oba ne bagusinga Hajji oba ne basiba Hajji oba ne bata Hajji naye sayidi yonna egenda okuwangula keesi eno tewajja kubeerawo bumativu bwa nsonga eno ku sayidi y'abalala kubanga keesi bagikwata kyenyeegi neva mu mpulira entuufu gyerina okuwulirwa neddaani agambye kati erikwani agambye biki ebiri mu mawulire olowooza Ajati ne mama Fina n'asinga se mama Fina wavayo n'agamba nti okufaana obutanya gwanja gufandinga guba guwanvu kati oba kyasubira obwenkanya olowooza Nsereko n'Ajati ani asinga se Nsereko wavayo nga tanagenda mu kkooti n'agamba muve ku bali bafulufi babadde mumanyiira nze ngenda kufiirako ng'ali ku TikTok live ye oba okyasubiramu obwenkanya
nti nsereka asobola okutapinga mu mulamuzi munnabyabufuzi oba mu order from above yonna gyayagala okusala kye baagala waali. So tusubire nno Hajjati tagenda funa bwenkanya. Ne Hajji asobola obutafuna bwenkanya. Sigambye Hajjati yekka. Ngambye nti omusango guno gwagenda mu personal interests z'abantu ne guva kukowa entuufu. Nti olaba munnamawulire omukugu nga Nuludiini. Zubeda mubuziza ekibuzo kirungi nnyo. Nasinkana omusibe ne ngamba ngenda mufiirira nambuuza Hajjati watuukayo. Omusibe wamusinkana gwe nga munnamawulire Hajjati watuukayo. Teyatuukayo. Era nawe wa Hajji tewatuukayo. Nze nga tukola interview ku mwana ono agamba nti bamulimbirira nali bulenga ne Sakozi. Nga tukola interview ku manyina wa Hajji nali bulenga ne Sakozi. Nga tukola interview koli eyita senga naliwo ne ku maama naliwo. Otegedde naliyo nnyo. Kati gwe mukumba oba ku byonna byolabye ne bigenda mu maaso. Inze olaba kyeki. Inze natuukirira n'abantu abale batanatuukirira. Bano abantu 17 abali mu lukiiko. Mu submission yo olabanga kiri kitya. Natuukako n'ensambya noonyo omwana yazaalibwa ddi. Nze natuukako ne internal affairs noonyo omwana yafulumako yakyusa ku passport. Natuuka mu immigration kitegeeza kesi nagigoberera nnyo. Ng'eyagigoberera olabanga Hajji ono ddala kituufu ayinza obeera nga yakwata. Njogera ebigambo bya mwana oba njogere nze nga bwe ndowooza. Ku kunoonyereza kwolabye konna konna. Nga bwe gambye nayogera ne Mrs. Namba. Kitegeeza kye nkugamba nakijja mu kamakanisha. Hajji yamukozesa emirundi mingi. Ebyaddala okuva mu kamakanisha si gumu si ebiri kyokola omwana bagamba nti akamusayi ne gutajja si kwolwo. Yasooka n'amukosa emirundi 2 n'addayo Sudaani. Kuba ono n'asirika era omwana agamba mpozi obutambi bwe temwambulaba nti neenyigisangamu nnyo n'amazzi agookya naye nga sisobola kwogera nga yangaye nti wenna ayogera ajja kunzita. Eno keesi kati gwoli munnamawulire ezikusiza abantu bangi be tutamanyi naye ojja kuyamba abantu olabeko ku bantu beezuukusizza abamu ku bo naye wonaalaba ojja kugamba kiddala ekiri eno. Somako akantu ako. Our neighbor left me when I was 9 years. When my dad took him to police, they paid police, never muleka. Bagenda. And he told my dad, Mbu Sente Zebaalide. I'm 29 now. But the moment I go back to Uganda, ngenda kusasula bakifeesi boche amaka gonna njagala ndekawo omusajja yekka mu nsi nga talina mwana ate I will make sure nga talina wadde omwana ate I will make sure n'ensigo nga bazinyize. Ono bamukwatanga alina emyaka 9 naye bwe yagenda ku poliisi taata we n'akwata mukutte n'amutwala ku poliisi teyafuna bwenkanya ye Luwiraiti naye bamukwata n'atwala yamutwala ku poliisi teyafuna bwenkanya kubanga bali ababeera ku poliisi olumu balina interest mu birala oba mu ssente. Kati oyo omu kati kankulaga omulala mpera n'obwongo n'omutwe guwugize. Bamukwata wa myaka 9 kati alina emyaka 29. Hajjat, may God see you through this tough time. I passed in the same situation. Ate yali step brother wange ate nga yasinga obusirise naye no one believed me. Ono yali step brother we naye bamukwata naye bwe yamuwaabira bagamba wampisa naawe tasobola abamuwaayiriza. Abakazi bano kye bayitamu kituufu. otegedde kye nkugamba. Kati nze saagala tusiga ensigo mu nsi yakugamba nti nze bwe ndifuna ekizibu kino ndinoonya Honorable Nsereko era bwe noonya Honorable Nsereko nga nze asooseeyo mba mmaze. Ekiwulira tudde ku mazima tuleme gamba nti nze bwe ndifuna ekizibu kino nsooka kunoonya Maama Fiina bwe nsookayo mba mmaze. Abantu bano ekitegeeza abaleetamu nti Hajjati yali gundi bavudde ku nsonga entuufu. Taata wa Niso kyamuwulira
bamuleeta ku poliisi nti Hajjati yamubba ebyapa yagenda otuukawo ng'ebyapa manyini webiri nga n'omusajja sente z'abanja akazimanyi bavuga nti ebyapa wagamba tubikole twabikola gundi yabiyina nakutwalawo wamulaba sente z'abanjako miliyoni 6 kwata sente z'omusajja ozimu nga mumanyi bulungi n'omusajja najja nga ayagala twala byabwereewa waliwo zemuwulira ekyo bakiraga abantu nti ono gwe tuleesa badde alimba atabanja byapa tebamubbanko ku byapa yakozesa ebyapa n'agaana obisasula sente z'obukozi yagamba musango kimanyi nti biri kuba kyendabyemu kituufu abaana bayisibwa mu mbeera njagala tuleme kusiga nsiga eno ey'obukyayi tusale abantu kubanga nze nange nali ntusiddwako ekintu ekyo omukyala yali akintusizaako so nga ate nava wabirako n'omusango gukwata omwana natuuka ku poliisi omusajja bagamba walevenu nti mukoninga kufuna sente nga muwabidde naye nga yamukwala siba kubanga nze ndi mugezi kimala nakuteekawo embeera nekyenali neekakasa yali annemeredde era yali agenzi naye nga naye yakwata omwana bulungi nnyo oli n'agenda abuulire nnyina nekimulemerera najja nampita nambuulira nemugaa tugende mbasibe nengenda ku poliisi nesooka nendipootinga tewawulira nakwatako DP Setayi mu lujja lwa poliisi yeyo kesi ng'ayagala gibuza genda bakirako DP Setayi mu lujja lwa poliisi ne banteeka mu kkomera era siba kubanga nyina omuntu gwe mmanyi waggulu ne mukubira n'ayingira mu keesi gwali guganye ku poliisi y'e Katwala nti omuntu we bagamba nti Hajjati yasibisaako omusajja ono ng'amuvunaana ogw'obutujju okutta kaweesi musimanyi ategana ebbomu awulira osooka neweebuza omugazi yenna yavaayo atya nga Museveni yali mukambwe nnyo ku bataka weesi olaba kwasibisa kayihula kituufu olaba gwasibisa kayihula kati ye yavaayo atya kyenava nange ngenda ku poliisi noonye kesi ne baŋŋamba yava Kajansi neŋŋende Kajansi ne mbagamba ngoberera kesi ya Hajji akasibwa n'emirundi emeka ne baŋŋamba guno gwakumeka Hajjati nga muwabidde gwakumeka mumbuulire ogwasooka gwali gwaki nti yatunda ploti ya Hajjati futi 10 ku 10 nga tegwalimu byakutta ngenda okutuuka ekibuye ngera ekesi eriwo nti era bwe bategeeraganira Hajji n'amuwayo sente nga tafuna okusa kuva wa Hajjati kitegeeza ebigenda mawulire nembuuza poloti eriruddawa nayo nengituukako kati abantu abakuba amawulire ebintu ebisinga obungi babibabuusa yeno poloti okiwulira nayo nengituukako era onaba oyagala njagikuwayo ejo olaba ensibeko ekikomera ekya 99 kitegeeza ebintu ebigenda mawulire ebisinga si bituufu abantu bakuba kufuna content baŋŋambye waliwo abasasuddwa bali ku mulimu tewalabakawo nga bakuŋŋaanye ewalunda abawagira Hajji bonna ng'omuwabuzi wa pulezidenti abakuŋŋaanyi zinaku zino lunaku lumu lw'emabega oba 2 nga tugenda mu kkooti tiwabalabakaawo restaurant nga bakuŋŋaanye bakuŋŋaana abawe sente ennaku zino oba okwosa eggulo leero si olubadde olw'ekkooti okwosa eggulo simanyi oba abawe sente n'ekikulu nabalabaawo nga batudde bonna ekikosi abawolereza Hajji webali nnyo baani be walabamu benaabamu bo bemanyi bonna buuza Jemba ajja kubuulira kubona yaliwo Jemba ono waffe wakiweewa oyo tati ajja kumpa amannya abalidde ku sente za Hajji waliwo n'abajja ne amanya simanyi oba babawa sente Jemba ajja kumpa ekituufu simanyi oba babawa sente n'ekikulu nabalabawo nga bakuŋŋaanye Jemba tati agenda bamba ekikulu nabalabawo nga bakoze eki nga bakuŋŋaanye kakati ebiseera ebisinga obungi ate nze yampita yali ani ye nga nti jangu babe bakuŋŋaanidde ono yali obaani yali mawa bakuŋŋaanya bawe sente simanyi singaga nti zaali sente nfuna bulungi saatunsabika n'ekikulu nabalaba nga bemobilize era bazifuna Jemba ajja kumpa amannya kakati nze kyensinga okumanya Kacumbaali naawe wennyini matini Mukasa mugambe tukola kati musango guno kyenjagala tukkiriziganye nti gwava ku kinyuso ekituufu Hajji bw'ogumusinga ajagala tebasaze mazima naye ogusinga Hajjati bajja kuba tebasaze mazima era omusango guno kati ffe nga abatunulizi b'ensonga olina guleka bulisi n'obirabulabi kubanga gwava ku kyekiina okugendako ekituufu
Basebo ne banyabo sijja sukakaawo naye ngenda kudda ne lisiti y'abantu abalidde sente za Hajji. Jemba agenda bampa okimanyi mbaleete nti Hajji namukubira emirundi ng'ena njagala ugende we nga simanyi ng'agaana nga ngamba omusango oguli mu kkooti netugwogerako oguli mu kkooti munayo nansonyiwa biki nga n'okumanya tammanyi naye okimanyi olunaku we namwegayirira ennyo nasooka kulaba musajja omu ku baali mu lukiiko nenkuba nga ndi omusajja oyo waali nemwegayirira ngendeyo okimanyi Hajji yaŋŋamba okujjojja simanyi oba waliwo abaali basosomukolako nga bamusabye sente okujjojja naye nze sina wadde ekikumi n'ekyo kyempa bannamawulire ne mugaja ati ani yagaa nti tukolera sente tukolera bwereere Hajji kanjije n'agamba bwe kiba kyo jangu ombuze kyoyagala nenze sina sente zengaba era tojje wange ng'osoberayo sente wadde siziina era neweenya omuntu agaa nti Hajji asasula kubanga ebintu bino bimbuzaabuza kituufu Hajji yali yawasa Hajji era amaze naye ow'emyaka 10 Hajji nga ye yawasa Hajji Hajji amaka ge agamu gali bulenga yali yagaddukamu ate Hajji agamu gali bulenga gali mu mukyalo omulala akalala akayumba kali mutundu ako kabali wadde Hajji asolozeemu akayumba kakali mutundu nako katono Hajji yetajaamu Hajji wano alinawo kalina ezo ku ekezo tugenda kudda mu tengezako kulaga nti ono yali munywanyi wa Hajji simanyi oba mukwano oba muki naye omusango guno gulimu ekintu ekiri emabega ekinene olumu nekiteesamu abamawulire abayitirivu olumu ekiteesamu ne bakadda ba NRM abayitirivu olumu nekiteesamu bannamawulire abayitirivu olumu n'abala okudda sayidi kyetubuusa amaaso kambuuze babeera nga Hajji yali asuza Hajji ono kitegeeza Hajji yali mwavu Hajji yakubuulira engeri Hajji oyo gye yamufunamu yali kasitoma we ng'amugulako okumala emyaka 2 n'ekitundu ng'amugulako mipiira nga Hajji yagula ku Hajji nga yagula ku Hajji emipiira Hajji nga yatunda emipiira kate David mwagambye Hajji yali atunda emipiira nekintu I mean ne Mutebi okwana Hajji yana ye kasitoma we ng'amugulako mipiira Hajji yatandika okubeera n'amaduuka agatunda emipiira agatikula konteyina gitunda mu nnaku 3 ng'akyalina kintu kati lwaki Hajji yateekamu sente nnyingi ennyo awo naawe kyebuuza okuteekawa mu bantu ba bulogo babaani abagambye okuba nti bafunye sente lwaki saidi ya Hajji eteekamu nnyo awo naawe kyebuuza lwaki ateekamu ng'ate enkwaso ya miliyoni 3 2 kino ekyokuvuga bujulizi tebumala omusango guzzeeyo ebino biki byonna bisobola okubaawo okugula obudde naye nze ngamba ekyalisookeddwa nako ngono yakatuusibwa mu kkooti Hajji kuba mmeeza ng'ali mu kaguli nze wano sikwatanga ku mwana nsaba kimu bankebera enkwaso ekyo nga nze manyi sikikolanga tomanyi nga sikikolanga nze ne baba abantu 4 nga bali against me nsigala ndi ku nsonga ati bokkiriza okukebera enkwanso ate obeeranga mbeera nzikiriza ekituufu kyekipuluvinga buli kimu okuggwawo ekituufu okitegeera bankebera enkwaso bakebere n'omwana gwe nakwata waali nange wendi bwe bazigulirira okimanyi Hajji akamala mu makomera kati omwezi basobola ozigulirira ng'olina baloya bazigula kwani kunsereko ku mama fini Uganda tugimanyi nga kuliko ne president's advisor nga kuliko ne munnamawulire omukugu nga Noludini ate agenda saidi emu tagenda saidi ate agoberere enkundi za Hajji agoberere omusango kati nga bazigula kwani awo bano bansereko balina capacity egenda buli wamu okufuna amazima kale we bazigulirira era gwoba okakasa nti banazigulira era kisabe basebo ne banjabo tetujja sukakaawo ndowooza mbeere bulungi naye nkomawo ne lisiti y'abalidde sente Aziza